Sudan. Sudan. Banange nanga abamalirawo ennyama ngenda batema. Sudan. Boka enzonge badde ntono ande mazima badde kuyanjwa biritinga kibagambye ate bakyogedde ku ddwalya sinzi kitono nnyo yasi bijja mugala mwana pese uligambo lwa kibuli bulaza wana kitu so akola abayaye wange mugambe zeno bansonyiwe tuweka nawola nje wama kyeyo kyennyini Cause meat ebeta meat nyame bamala naye temwesimanyi badde ntono nnyo mwemba manyi nti boyi muli bakali naye agenda kumulisa bulabi ani akyakulabisiza yabula nno naawe nange olw'okusanga wano seneewo yakokolidde yitamu Ennyama yabuulidde. yamana Siyinza nakugana. wambeka Soviet sweet baby kakububofu mulimu abatanyega nko Bobi Wine obulamu bwabwe nga naye takula nkona show nga java ne mu industry nga takoze show kutegeera naye nga yitanyega nko Bobi Wine tegera mulimu n'ababeera naye era show ne bazikola ne zitatambula bulungi lwakwate mugenda zikuliriza omanyi lwaki mbu banafu naye ekyange kyasombodde buli omu tebakikkiriza ze ndi muntu nfiiva ngera omuntu omulala yenna akera ku makya n'abaako kagoba ne kagaana naye mmwe mulinga abagamba mbu nze sifiirwa nze ndi Katonda otegeera kati sigenda kukyesigamya ku muntu yenna otegeera ebyeddwaliro bya ddwaliro ebyendongo yange bya ndongo yange ekyatuuseewo siyinza nakizza mabega nina manya kati ki ekiddako yamaani amanya bampita Edic oliwa ekibuuzo kyange kiri tuuja nti emmotoka yo Range Rover eri ku mabandi oluvannyuma lw'esho okuggwa ekisoboka nakyo kisoboka kisoboka nakyo ngeri ku bbandi tegeera nakyo kisoboka nze ni musajja sewo bizinesi maani leero nfiirwa ekya nenfuna Ze platinum ow'emyanzi kwani classic FM. Sobodemu. Ze platinum ow'emyanzi. Kwani classic FM n'emyanzi express. Prior to your concert, twalabanga abantu balina ticket. Yogera Oluganda. Nga concert ennatuuka. Twalaba abantu nga balina ticket ku mitimbagano. Kyandibanga lwaki oli mugumu nti abantu baagula ticket baagana buganyi kujja. Kyovola boyogeza oli mugumu kuba tiketi zo twaziraba abantu bagala nkole ntya mbeere munakuwavu owulira kikuluma okubanga nakyali strong oli owulira ogamba naye kino ekisajja bani yakituukemu nga kitudde bwe kiti sirina mbuzi gyenguze mbagabudde ne mujja ne mbawaayo kyemulya teruba lutalo tegeera sala mukyuse bino bintu ogaddamu amanya go gwani platinum ow'emyanzi. Okay. Sagala kukyuse bintu kitegeera lwaki oli mugumu ekirina kikuluma okuba nga ndi mugumu kitegeera abantu bagula tiketi tebaagana ate kujja abaagula bajja omuli alaso okugula tiketi ku ssaawa 5 kuba emiryango gyali miggule
baisawa 5 naddewa kana ganfunye tiketi yange omulala nakolerako content we gwayagala okitegeera nenga oli abaguze tiketi ye abagula tiketi baali bangi bunafuna ssente okitegeera naye ate siri mu mabanja gamu bwe mulowooza okitegeera ngaabalendo kakali singa abamu bamanja ne batwala ebintu bye si bwe kirinze nkola show yange mu bajeti yange ninjikolera mu bajeti yange ne manyi kino nteeka wano bwe njagenda Galaxy nja basabayo obulango malemba yimbire ku zina gundi okitegeera tubigatte bwe tuti ensonga kindi strong kubasikira ku makyazi nenga ngira kukola show nenjija nga simanyi ngeri gye nkola show ngeri gye nva mu show okitegeera so abantu bagula tiketi abaagula bayingira bayinza okuba baali batini abaagula naye ate bayingira yamaani n'ebirala bibiri nze John Paul okuva ku Baba TV ate nkola n'omukutu gwa Extreme Media Yugi. Ekibuuzo ekiri nti ogenze n'oyogera ku politics politics okuyingira endongo olowooza kino kirekawo akaliya yammwe ng'abayimbi politics endongo yagikyankalanya dda otegeera ebyo ebintu bya sayidi eno sayidi eri dda jasika tufe ab'emitwe emigumu ensonga lwaki ffe mukyatulaba weetuli naye nga era abatiitiizi temukyabawulira tegeera omanyi nga endagala terigulire bina ddungi ku buyimbi era nze mba ndi wano nga ndi mawulire nze mba nkola sitiri bw'obanga eva mpositingako buli lunaku noogera nonjogerako erinnya lyange eryongera osawundinga otegeera ye politics yabyonoona yabikyankalanya otegeera abantu beeyawulayawulamu abaali ab'emikwano beekuba otegeera buli omu alina oludda nze nyimbira ono nze nyimbira oli gwewawo nze sirina gwe nyimbira nanze nyimbira mpadde ssente sirina luddamu ze ndi wagundi yensonga lwaki ne luli nabagamba ku press conference eyaliwo before show tinze bwembanga NRM bansasudde ngenda nyimbe naye sigenda gamba abantu mugende mu NRM akalulu abanuupu bwe bamanya mbu gravity tumwetaaga atuyimbire ne bajja ne bansasula njagenda nyimbe DP bwe ngamba twagala tuyimbira njagenda nyimbe naye sijja bagamba mugende mu DP akalulu oba mu nuupu akalulu sisali yabo bannayuganda okutegeera nze nkola mulimu gwange nga artist tegeera weewaawo mulimu kyotosobola kwewala bw'endongo yayonooneka bapromoters okunjulira engeri endongo gyetambula bitambula bubi yamaani Daddy Sharon zibampita Ibra oluyimba lwo lulina olwa Amowina muyimbi munno omuyakadde n'aluyimbamu nti amuzuuza bayita kapakaati olina buzibu ki ne kapakaati ekyo sigenda kiddamu omulala Emerson Yugi kola ne Delta TV ne Bintu Media. Okola nani? Delta TV ne Biani Bintu Media kale akati mulala bamuge tunoonya sebo akoze postieri twalabanga asidiki voko n'emudwa balinawo ekyoza bekunaku leero naawe n'obeerawo n'emitwairo kino ekintu kyokuganga abayimbi abali mu geegi emu bakola ebivulu olunaku siri mu geegi emu ne mikiwaini kale abayimbi nga bakola ebivulu ku lunaku leero tekirina effect gye kigenda kukola ku industry olwedde kikola bapromota bano bwobaki kyoyinza okubagamba bapromota gabatekere bapromota nabo bennyini banyiiga mu ndongo tebafunamu otegeera bategeka naye bafuna kitini emisoso gye babateekako mingi kati nabo bakola omuntu atuuka nga agamba kyo ninagirangira wano ninagirangira mu mawulire mu competition okitegeera yamaani naye nga sikiwa mukitukolera gwani amanya nzegeze nkola ne nice people mu press conference ya Assembly of God atugamba nti Success Radio eriwa yani sangibwa kyanja press conference ya Assembly batugamba nti ekivulu ekiddako kitwala nakivugo yiddeko ng'ogamba nti oddayo lugogo alina okusooka nzireyo nsangula amaziga agabaddeyo ndoke neyongereyo ewalala anize ziramu bidongwe ndi wakubifiiramu era gwe tolowooza gravity omutujju challenge ngene ez'okunjija ku bidongo nze ndi wakuyimba mpaka nga ndabye envi munowe nga mujjuddemu wayiti bwenja okulekeraawo okuyimba kale ekintu ekizze olumu next chance okukyusaamu ate ku techniques
ne next ndiyaza n'emyaka gyonna egiddako nze ndi wakubeerawo forever kati bwe mba nina kye nagamba oli ne sikikola kisuubire era yaman Ani oyo. Ani oyo.